Omusumba w'essaza ly'e Lugazi yawummula Mathias Ssekamanya akubiriza abazadde bulijjo okukulizanga abaana baabwe mu ddiini. Abyogeredde ku Ekereziya eya St. Kalooli Gaba mu kukuza emyaka 5 bukyanga ekibiina eky'Abazeveri kitandikibwawo. Omusumba w'essaza ly'e Lugazi yawummula Mathias Ssekamanya akubiriza abazadde okukuza abaana nga batya Katonda. Mwana omubi avumya nnyina, mwana mugimu ava ku ngozi. Mwe muli baana ba Mariya muwulire abazadde. Abyogedde w'Ekereziya St. Kalooli Lwanga egaba adde akulira mu kusaba ng'avuuka bali mu kibiina ky'Abazaveri baali bajja kuzokweza emyaka 5 bukyanga kitandikibwawo. Ssekamanya akubiriza Abazaveri okusigala nga bayamba abantu abali mu bwetaavu. Babe nga bonna mpozi bakulembeze era buli mwali ko kyetaaga. Ayingiza abaana 10 mu kibiina kino n'abakubisa ebirayiro. Minisita Naguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Justin Kasirumba nga abadde omugenyi mukulu asiimye abantu abatandika b'ekibiina n'emirimu gye gikola. Aziya abazadde n'okuyingiza abaana baabwe mu kibiina kino. Omwana okuba Omuzaveri kimuyamba okumanya nti alina kukulembera, kimuyamba okumanya nti buli ssaawa mu bwongo bulina okuba nga bulengera nga bulowooza okuba nga alaba ewala. Yejo William Katinda akulira ekibiina ky'Abazaveri mu ssaza ly'e Kampala ebazza abantu abayambye. Era otuukidde nga tulina Abazaveri abasukka mu 100 mu ssaza yaffe. Ate Vika Genesis zikulira Kampala Musenyu Charles Kasiba nti asaba Abakristu okukola ebikolwa ebyakalookalenzi ebiyinza okubalemesa okubasabira nga bavudde mu bulamu. Sikakasa nti waliyo Omukristu eyabatizibwa ate n'akuzibwa ng'omusagaza nti naako kaako katwale n'ekyo ekibbo kiikyo kiteeke wansi w'ekitanda. Abyogedde akulembye n'omukuyimba misa mu kisomesa ky'e Bukasa Bukolo ibulwa babadde basonda ssente z'okuzimba Ekereziya St. Anthony Bukasa Bukolo. Azina azadde okufayirira abaana baabwe abakozesa ebiragala kyagambye nti kividdeko ettemu okweyongera. Abantu tebakyatya kutwala bulamu bw'abalala. Kiki ekiri mu nsi yaffe? Tuweddemu eddiini, Katonda tetukyamumanyi, Katonda tetukyamwagala. Batongoze n'ekitabo Kristo bagenda okuyita okusonda ssente z'okumaliriza omulimu ogw'okusereka Ekereziya eno. Judith Kaketo Damata nga yakiikiridde akulira Central Bank Fabian Kase yebaliza Abakristo olw'okuzimba ennyumba ya Katonda. Okuwandiikibwa mu kitabo kino obeera nga awandiikiddwa mu ggulu. N'olwekyo nsaba tukijjumbiro ffenna tuwandiikibwe mu kitabo kino. Mu ngeri ya minisitule w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Gino Kahindo Otafiire avumidde enjawukana n'entalo eziri mu ddiini. Ategeeza nti enjawukana tezandibadde okubanga abantu bonna basinza Katonda omu. Mbesikankanye mpora kamwe okristaayo kamwe watu akarebana kumulika yababuuza kana asigire ddiini emwe owasitaaga tagwire nooha. Abyogedde ku kibuga ky'ekitabi Bushenyi badde bakuza olunaku lw'ekifo. Emisa ekulemera Reverend Father Twesigomo akubiriza karege muki akasente ku mukolo guno Gino Kahindo Otafiire abadde etafaali ya bukadde butane ery'enteekateeka ez'Ekereziya.